mukwano gwange mpulira okujjula munda mu nze, mpulira amaanyi, mpulira obulumi, mpulira okuzitoowererwa okugamba kino nti Katonda waasobola. Lwaki okaaba? Lwaki olemwa okulya? Lwaki osibirwa mu buddu bw'okutya? You have to know this, my brother and my sister. Your God, our God, is able. Lwaki otya? Lwaki oggwaawo? Katonda waasobola. Katonda wo si mwana wa muntu. Katonda wo si kyekintu ky'oyinza okugeraageranyaako nti kisobola kusitula kiro bwe ziti. Katonda waasobola. Tunuulira ensi nga bweri waggulu ne wansi. Ani agiwaniridde? Ani yagiteekawo? Ayogera ne Musa mu kitabo ky'Okuva essuula ey'omukaaga olunya olwokusatu nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ayogera mu kitabo ky'Okubikkulirwa essuula esooka olunya olw'omunaana, ye Alfa era ye Omega. Waali yaliwo era alibaawo, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ayogera mu Yeremiya essuula ya 32 olunya olw'omukaaga n'abirimu omusanvu nti ndi Katonda wa bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo ekinnema? Don't fear. Saba Katonda ove mu busibe obwo. Saba Katonda ove mu ddwaliro eryo, ba ku kitanda. Saba Katonda wakujje mu kkomera. Daniel muwunya w'empologoma yasaba Katonda n'amugyamu. Mesaki Saddulaaka Abudunego mu muliro yabajjamu. Kaana n'asaba Katonda n'amuwa omwana. Bwe Katonda wo, Katonda waawulira mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Saba Katonda wo, my brother, my sister, awulira eddoboozi ly'okusinga eddoboozi lyange nze akusabira. Bw'ayina ekirwadde, bw'ayina ekizimba, bw'ayina ebiwundu nze sobola kulaba kiri ku mutima gwo, naye ye Katonda akebera emitima. Call your God. Ask your God. Kabira Katonda. Yogera with your mouth. Yatula yasamya akamwa ko, yogera eri Katonda wakuwulire. Is able.